Atwala akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso eri Kasirye yennyamidde olw'abakozi ba gavumenti wamu n'abakulembeze abalala balwanyisa olutatadde kyagamba nti kibakalubiriza nnyo mu ntambuza y'emirimu gyabwe. Bino abibuulidde abakulembeze ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso mu nsinkano gye babaddemu n'akakiiko kano ng'eyindidde ku kitebe kya disitulikiti eno olwaleero. Bano bakolera wamu n'abakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo ebikwasizaako ku ddimu ly'okulwanirira eddembe ly'abanna Wakiso okuli ekya Fiani kw'ossa n'ebirala nga bagamba nti basanze okusomozebwa bwe gutuuka ku nsonga z'ettaka olw'ensonga nti bafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu abo abeeyita abanene. Bano koddeyo n'ensonga y'ebbaluwa ezibakkiriza okukakalabya omulimu guno nga beekokodde gavumenti gye bagamba nti ebakandaaliriza bwe gutuuka ku kuzizza obujja. And really, it's my prayer that if the executive and the entire district that has seen the benefits of working together and having a committee on human rights, maybe we can petition the parliament or the executive. Kasirye agamba bagezezzaako okugonjoola ebizibu ebiruma banna Wakiso n'okusingira ddala ensonga z'ettaka era nga buli luvannyuma lwa myezi 4 bafuna emisango egiwera ddala 500 nga basabibwa beewo akakiiko akavunaanyizibwa ku budaabuda abantu bano kuba bakyetaaga nnyo. Luvannyuma lwa myezi 4 wano e Wakiso tufuna emisango nga 5 wano mu ofiisi yaffe ate nga tetugaseeko gye tufuna eyo ebweru. So kitegeeza nti no mu misango egyo 5 emisango egisinga okufunibwa wano giryekwasa ku by'ettaka, gyekwasa ku bantu be bagobye ku mataka, yekwasa ku bagagga abaagala okubba ettaka ly'abantu, yekwasa ku bantu abalemeddwa okufuna obwenkanya ku bintu ebikwatagana n'ebyamaka. So byekwasa mu bintu by'ettaka. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika agamba nti ng'abakulembeze ba disitulikiti basawodde akakiiko kano wabula nga yennyamidde olw'omukulembeze w'eggwanga lino General Kagutatibwa Wabula Museveni olw'okugaana okuzza obujja enkolagana n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna kyagamba nti kya bulabe. Okuteekawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu wakati mu buzibu ne mu bwavu bwe tulina twakikola lwa kumanya nti ffe abali mu bukulembeze ate twetaagako abantu abayinza okukola omulimu ogutulondoola n'okulondoola abantu be tukulembera, kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabeera nga lifa litekaba na ludda naye nga katunuulira ensonga enkulu ennyo ey'abantu okuba nga balina eddembe ery'obwebange lye baafuna mu buzaale bwabwe. Awulidde pulezidenti agamba nti ensonga lwaki teyeetaaga akakiiko ka UN nti kubanga tulina na Uganda Human Rights Commission nti ogamba omuntu omukulu nti alimba n'ekyo kya bulimba lwa nsonga nkimanyi bulungi ne mugenda ne mubuuza mukyala wange akulya Uganda Human Rights Commission beebamu ku babadde bafuna ssente okuva mu UN Human Rights. Ono asabye ekikwatako okuva we bannyonnyola omugaso gw'akakiiko kano kuba kabadde kakola ky'amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda wamu n'okuyambako ku bitongole byonna ebitakabanira eddembe ly'obuntu. Nze ndowooza nti buli munnayuganda alina n'aba civil society organizations bandisituse ku budde buno ne bagezaako okwogerezeganya ne gavumenti etulekerewo akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna kuba kadde kalina omulimu munene gwe kakola nga bwe kamala okuvaawo n'ebitongole bingi ebibadde birondoola eddembe ly'obuntu ebigenda okuziŋŋama. UN Human Rights yebadde eyamba District Human Rights Committee ate yeyamba ne Uganda Human Rights Commission. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'abasirikale ba poliisi nga bano babasabye bulijjo okubatuukiriranga singa babako n'obuyambi bwe beetaaga okubawa basobole okugonjoola ensonga zino. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino Wakiso TV agaleero.